international standards ze bakozesa okuratinga music oba buli kintu kyonna bwe kibanga kiri ku mutindo. So those international bodies and using the criteria standards bebaturaze nti Uganda kati eri mu kifo kya kusatu twandibadde tukijjagurizaamu kubanga edda twali tetuwulikikako n'akamu naye mu Africa yonna kati turi mu kifo kya kusatu era kyemmanyi nti tulumba ekisooka engeri kati we kituuse ekyokusatu nga tuvudde mu kya 13 ne tugenda mu kyokusatu tuli mu kulumba ekisooka. President ajja kuwaweereza olunaku olwammwe ng'aba artists lwagenda basinkaniramu. Tukyayina ensonga zaffe nyingi ze twagala okugyayo, tetwagala kuzibikira mu kusanyuka wano nga tetuzigyeyo, twagala tusooke tuzigyeyo tulyoke tujaguze nga tulina kye tufunyeemu. N'olwekyo ku ssaawa eno muleke tutegeke nga Ministry ya Gender tulina nayo ebitongole ebirala bye tumaze okusinkanako nabyo tumale okuteekateeka ku bbago erya copyright n'ebirala ebyetaagisa. Twagala maka agasinga wano obunene ndowooza kati tuli bafunda mu kiraba. So ebyo bwe tubanga tumaze obituusaako tujja kufuna olunaku olwaffe President lwagenda okutubanga tujaguza naye ku luno twakirabye nga kyetaagisa okuba ntulinda mukko tumale okwetegeka bulungi. Ndowooza ebibuuzo biweddeyo. Kiriwa mukakane twabuyimiriza kubanga tekwali kulambukufu. Aba Kampala bokka be baali bagenda okulonda naye ba artists bali mu ggwanga lyonna tuteekwa okufuna register emara ejayo ba artists bonna we bali nga beregisterinze ne tufuna list olukalala lumu naye nga buli omu alumanyi turutimbe wano buli omu amanye register tewabangawo okulonda kuli transparent nga tekulina register. N'olwekyo kuli okulonda kwali kutegekedwa naye nga register yako teriiko ng'aba artists abali up country tebaliimu. N'olwekyo twaraba nga kujja banyigiriza okulonda abantu nga bali bemukulembera tebabamanyi ate tebeetabye mu kulonda. Kati tuli mu kwetegeka bulungi, bwe tunaamala okwetegeka tujja balangirira olunaku ki lwe tugenda okulonda abakulembeze. Bwe mugenda okulonda mwe mugenda okulonda abakulembeze bamwe aba performing industry. What is your problem? Mwe mwabalonda temubatusibaako nemubakkiriza. Those are independent associations. They are not government entities. They are independent associations. Ffe tubaweereza engeri gye batambulazaamu emirimu gyabwe obulungi. Wabaawo eyeemulugunya era ateekwa okuleeta eddoboozi lye mu gavumenti ne tuwuliriza ne tubawa guidelines. Guidelines zino ze muba mugoberera mulonde abantu bamwe aba abakulembeze bamwe. Amasanyalaze tujja kuba tugakozesa ate nga tuteekwa okugasasulira. Amazzi tujja kuba nga tukozesa nga tuteekwa okugasasulira. Entertainments zonna zibeera za ssente. Buli ajja okuperforminga yeetaaga okukwata akasente akatwaleko waka ewuwe. N'olwekyo si kipya ate buli kimu kirina engeri gye kitambula. Tojja kugamba nga tujjaguza ku olwo nti obutale bwonna emmere bagabe ey'obwereere kubanga baagiremu bataddemu ssente zaabwe. So n'olwekyo ekivuro tekigenda kutusala kubanga bulijjo tetutusala. Bulijjo tujaguza nga akasente weekali katonotono kasoboka ate bulijjo tekitusala. Okusanyuka ffe Abannayuganda bulijjo tusanyuka n'enyegenyege twagisanyukiramu ate twagikoleramu ssente. N'omuyimbi n'omulimi n'akola mu ofiisi n'ali mu dduuka buli omu abadde ategese okujaguza. Ate ekyo tukyaniriza nti buli omu ajaguze nga bw'ayagala. Naye naffe nga gavumenti nga tuyitira mu kitongole kyaffe ekya National Cultural Center naffe tutegeseko ebyaffe. Nejjo National Museum ne tourism babadde bategeka. Gyendaga essaawa zino Makerere University naye etegese byayo era tugendayo. N'olwekyo mu wiiki eno yonna tugenda gimala mu kujaguza buli omu mu style ye.
kyovora abantu n'abato abayimbi abato abakyajja nabo tubaleese on board ne tuleeta eggwanga lyonna abankore ne tubajjayo abaruwa ne tubajjayo aba Central ne tubajjayo ne tubagatta ffenna wano kubanga wano kyekitebe ky'entiko ekigatta bannabitone mu performances zaabwe n'abayindi mu Uganda mwebali abachina mwebali n'abalabo na mwebali ate kati omulembe gwe tuliko gwa exporting culture bw'oba ogenda kugenda mu export oba oteekwa kubanga olina omukago ne banno b'ogenda okutunda ebibyo by'olina oteekwa kubanga wabayita n'obalambuza ne baagala ennaku zino mulina engeri gye mu mixinga music muna artist wa Uganda n'akwatagana n'owa Kenya n'akwatagana n'owa America ne bakola oluyimba lwe lumu buli kimu kirina entandikwa yakyo era ffe tusimbudde institutions za ddembe n'abantu abalala okuhostinga emikolo gyabwe ate ffe nga gavumenti tubawagira yensonga lwaki abalala baorganizinza nabo bataddeko nti ministry agenda ebawagidde kubanga ffe twagala kuwagira buli omu ayagala okucelebratinga oba ayagala kujaguza amenunula gaffe mu ngeri ye bw'abanga takotaganya n'amateeka tujja muwagira wona waali n'abali awaka twabagambye muteekako emitimbagano mulabeera mujaguriza awaka mako kuritekaaga tujja kutandikira wano ku National Theatre nga tuyina bye twagala okulaga ebikolewo emikono abayimbi ab'ebitontomi emizannyo byonna bijja bbeera wano twayise ne bannaffe abava India ekatha nabo balina bye baagala okutulagako nga tusanyuka era nga tujjaganya nga tujjaguza olunaku lwokubiri omwezi musanvu nga bannabitone ba artist bonna twegasse ku kibinja kimu temuli byabufuzi twagala kusanyukira wamu nga tukumba okuva wano ku National Theatre tujja kuyita ku Sead Barre Hotel Road, Nile Avenue, Speak Hotel, Grand Imperial Hotel, Constitutional Square, Buganda Road, mpaka kwa YMCA Ewandegeya. Twetolole today tuyita oluguudo lwa Bombo Road tukome wano ku National Theatre. Nga tumaze okukumba kwolwo tujja kubeerako emyoleso ab'emizannyo mu National Theatre bajja kubeeramu abaagala okulaga bya fashion engoye okutunda ebintu ebirala byonna bye bakolera eby'engalo eddagala perfume byonna bye twekoledde nga Bannayuganda tujja kuba tulinawo omwoleso munene wano wetugenda obbiragira ekiro era tujja kusigala nga tujaguza nga tulina emyoleso nyingi ku National Theatre mpaka saa 6 ogw'ekiro ku lunaku oluddako ennaku z'omwezi 9 ffenna tujja kubeera ekololo nga tujaguza olunaku lwa independence olw'emyaka 6 nga Uganda eri mu kwefuga nga tuvudde ekololo saawa 10 era ffenna tujja kubeera wano ku National Theatre tusobole okubeerako ne ba artists abava mu bifo ebyenjawulo mu Uganda wano abagenda okuperforminga oba okutulaga engeri gye bakuzaamu ebitone byabwe mu abo tuyinamu Super Eagles Kalongo tujja kubeera ne Nandujja and the Planets abava mu Central Uganda abamasaba bava mu East Cultural Troupe bajja kuba nawo nga weebali abamu Gahinga Cultural Troupe bava Kisoro Nile Beat Arul Cultural Troupe bava mu West Nile Igongo Cultural Troupe eva Ankore House of Talent Muzizi Asembo eva Guru Nerira and the Kata Dance abava India nabo bajja kubeerawo tetwagala ate kusubwa bannaffe ba Azawi Levikson Ragadi Wayne Nwagi Susan Karen nabo bajja kuba wano nga batuyimbiramu era nga batusanyusa okujaguza kuno kuteekateekeddwa
okuraga engeri gye tukuze mu bya performances ne mu art. Ate kati tweposition kifo ekyokusatu mu Africa yonna. Ng'oggyeko Nigeria ne South Africa, Uganda kati yeddako mu kifo ekyokusatu. Naye era tubalumba, twagala tugende mu kifo ekisooka. Kubanga nammwe mulaba talent ya Uganda abasinga obungi bavubuka bato, amaanyi bagataddemu, amagezi bataddemu mangi, ennyimba ze bafulumya tewandyagadde kuddamu okuwulira abayimbi abalala abava ebweru. N'olwekyo twestaginze okulaga akatale. Twagala kufuna akatale ak'abayimbi bano, twagala kubongeramu amaanyi, twagala kuba marketinga nga bwe kisoboka. Yensonga lwaki tuvuddeyo nga gavumenti okuba nti ffe tutegeka omukolo guno ate tubayise bonna nti bajje bonna barage kikye balinawo, alonde kubanga tutuuse ku ntiko. N'olwekyo njagala kusaba the public, abantu aba bulijjo mwenna, mujje mulabe bya bannayuganda bye balinawo. Bwe muba temuliiwo, at least mugende ku TV zammwe, era nawo ku mukutu tujja kubeerawo, mujja kutulaba. Abaana b'amasomero, ba government officials, foreign missions, tertiary institutions, bannamawulire, mwenna njagala basaba nti omukolo guno mugukwate ate mugwongereyo, mugutambuze nga bwe kisoboka okulaba nti Uganda tugiteeka ku katale akawaggulu. Twagala kusiima bannaffe abatukwatiddeko mu kutegeka omukolo guno nga the High Commission of India, Stanbic Bank, Pep Scholar, Centenary Bank, National Social Security Fund, Uganda Breweries Limited, fellow citizens, the media fraternity, the artists, the partners, distinguished ladies and gentlemen. Here at Uganda National Cultural Center, I am here to inform Ugandans that we are celebrating Uganda at 60 in style, with the artists giving in the best they have. The Ministry of General Labour and Social Development, through its agency, Uganda National Cultural Center, is organizing the 4th annual Cultural Art and Culture Festival, celebrating Uganda at 60, scheduled to take place from the 9th of October 2022. The main objective of this year's festival is to take stock of the development of the culture and art since 1962, to educate and entertain Ugandans and all art lovers, to celebrate art and culture. So we have a robust 3-day program. On day 1, 6th of October 2022, we shall have an official opening here at the National Theatre. We shall have a symposium, exhibition, and opening performances from Kathak dance troupe all the way from India, and Wine Nwagi, a Ugandan performer. On day 2, we shall have a cultural parade, which will start here at the National Theatre at 9 a.m. through Cindy Barre Road, Nile Avenue, Speak Hotel, Grand Imperial, Constitutional Square, Buganda Road, up to YMCA, and connect to Bombo Road, and back here to National Theatre on Kampala Road. This parade will be constituted by all artists in unity to celebrate Uganda at 60. These artists will include a number of different forums and fraternities of artists, like the Culture Forum, the promoters, the bouncers, Association of Uganda Musicians, and the dress code is pure African.
and Kitenge inclusive. Thereafter, we shall continue to have traditional dances and live performances. Meanwhile, exhibitions and other activities including comedy and film screening will be running the whole day. On day 3, we shall all go to Korolo to celebrate independence at the national celebration venue. But thereafter, at 4 p.m. up to midnight, we shall have a number of festivals and activities running here at the National Theatre. The public should expect to host a number of activities, especially the traditional dances from different parts of the country, including Super Eagle from Kalongo, Nanduja, and the Planets from Central, the Bama Saba Cultural Troupe with the Kadodi, Mugahinga Cultural Troupe from Kisoro, the Nile Beat, the Arul Cultural Troupe, Igongo Cultural Troupe from Akore, House of Talent, Muzizi, Assemble, Kata Dance Troupe all the way from India, and many more. Also, performances from artists like Azawi, Lexon, Ragadi, Wainwagi, Susan Kolem, among others. This festival will help to create a marketplace where the artists, the corporate and business community will meet to sell their products, to generate income and employment opportunities, and also help influence government policy, but also display the talent that has developed over time among the Ugandans. The public also experience different culture and Uganda elsewhere. All those embassies have planned to host us on what they have to offer for Uganda. As we try to revamp this industry, we are trying to mobilize for cultural expos. And therefore, we have invited all the embassies from their respective countries to come and present something new, something fresh, but also as we also build partnership to go out to their countries, reach out with our cultural heritage and export it. We are calling upon all artists and culture-loving people, heads of culture institutions, government officials, foreign missions, tertiary institutions and schools, the media, to join us in celebrating these 3 days annual art and culture festival at the National Theatre. We would like to thank all our partners who have supported this festival, and these include the Ministry of Gender, Labour and Social Development, the High Commission of India, Stanbic Bank, PEP Scholar, Centenary Bank, NSSF, Uganda Breweries Limited, the Indian High Commission, the Food Plaza, UDC Plaza, Studio, UBC Radio,